Yes, alright, nkwaniriza konyo mukwano gwange inaje sinzo bango tuliza webali kwekumira ku Yugi Update TV mukulikeeyo nnyo manyongera maaso n'okubabuuzaako mmwe yonna yonna gye musinzidde okubanga muva mu ggandalo lya weekend mbaanirizaako nnyo nate okusinziira ku badde bigenda mu maaso mu ggwanga ku bikwatagana ne General Muhoozi Kainerugaba saako ne institute nga UPDF Institute naye mainly Muhoozi Kainerugaba kubanga y'omu ku beenyigira mu kikolwa kino eky'okubuzaawo Eddie Mutwe. Ebigambo ebize byogera nga akanga kakati nno tebikomye bukomyawo bigenze ne bisala n'ensalo ne bituuka paka mu US wabula amawanga gavuddeyo nga geebuuza ebikolwa nga bino ebigenda maaso ne bikolebwa ba government officers ab'amaanyi wabula Minister of Children Affairs Balaam avuddeyo n'asaba eggwanga ng'abagamba atya wuliriza ebigambo bya Balaam naye oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza gw'atannakubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abali e Bulaaya emitala w'amayanja abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo Qatar, Dubai, Oman, UK, US, Canada abali mu America muna mbalamusizaako nnyo abali mu Asia kimanyi mutuninze Yugi Update TV ko musinzira okubanga mutuwuliriza kakati oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okweyisa mu ngeri etasaanidde mu ggwanga ate nga high ranking officer CDF mulamba ow'eggwanga alina okuba nga protecting eggwanga na buli kantu konna akayinza ku any occurrence yonna eyinza okuba Munnayuganda General Muhoozi Kainerugaba gwe mulaba yagivunaanyizibwako era yeeyama n'akola ebirayiro okuuma eggwanga lye n'omutima gumu okusaavinga eggwanga lye gulaba oyo omuweereza wa ggwanga naye omuweereza afuuse omutulugunyi w'eggwanga bikolwa byennyamira nnyo era olaba embeera esajjukawo eti olaba Muhoozi Kainerugaba agenda maaso n'okucunya abantu ng'etteeka lya UPDF bill terinayisibwa kati golowooza linaayisibwa olaba ajja awooninga Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya n'eggulu nga wagenda omuggyako omutwe nga wagenda omubuzaawo nga talina n'amaanyi g'asinziirirako ate ng'awooninga civilian kati olwo UPDF amendment bill we namala okuyisibwa ne baba nga balina authority esobola okukwata civilian mu ngeri yonna gye baagala golowooza ki ekinaddirira ebyo ebintu byensaanidde okuba nga olowoozaako byosaanidde okuba nga olowoozaako gwe mukwano gwange gwe onoobeera ng'olinamu enkyukakyuka mu bwongo obwo ekiyinza okutwala mu maaso ebikolwa bino tubivumirira era n'ekitongole ekya Uganda Human Rights avuddeyo ne kibivumirira si bokka ne European Union bavuddeyo ne bakivumirira n'amawanga agabinaayira mangi gavuddeyo ne gavumirira ekikolwa nga kino era ne gatuuma CDF nga wali omutiitiizi okuba nga akukyakwata abantu mu mbeera bwetyo high ranking officer CDF 4 stars yagenda maaso n'okukola ebintu nga bino eby'obutiitiizi wabula kye twagala okubategeeza temusindiikiriza nnyo bantu kubanga nze njagala okujjukiza Muhoozi Kainerugaba oba ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mwe mwanyiiga ennyo mulembe gya Idi Amin titookera olutwa nga eggwanga gavumenti egenda maaso ebasusseeko n'ebikolwa byabwe nga bagenda maaso n'okubuzaawo abantu enguzi efuuse enguzi abantu battibwa embeera eyo gye mwalimu we mwanyiiga ennyo mwe mwakwata mundu ne mugenda mu nsiko naye mwebaze Mukama bano ebanyiize bagenzi bakyayogera bwogezi tebannagendako mu nsiko oba okitegeera ekyo tekibamala kubanga kibalaga obukkakkamu nze sirabanga mulembe mutiitiizi nga guno tebagenzeeko mu nsiko tebakutte ejjambiya ne mugenda mu maaso n'okuba nga mubaataakinga Balaam Minister of Children Affairs avuddeyo n'agamba bannayuganda nti mbeegayiridde temutwala bigambo bya Muhoozi Kainerugaba kuba siriyaasi byagenda mu maaso n'okutwitinga temubitwala kuba siriyaasi kubanga Twitter mukimanye si constitution era temulina kubanga mubigoberera bigambo nga bigambo omuntu byayinza okera ku makya n'atwitinga nga President Donald Trump yavaayo n'atwitinga ng'asaagamu nti agenda kubeera paapa addako naye n'oluvannyuma tekyatuukiridde kubanga abeera paapa kati neyo ekitiibwa ekiri ku Muhoozi Kainerugaba newankubadde agenze mu maaso n'okuba ng'awolereza ebikolwa ebikyamu ebya Muhoozi Kainerugaba ng'amuwolereza naye bino Muhoozi abiteekayo alaba era avaayo ne yeewaana n'okwewaana era kino justice ku tweetinga nti nsobe mistake eri awo
muno mulimu agenda eyekwesa emabega wa kino n'okutiisatiisa bannayuganda. Golowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza?